Kale nyawo. Bulungi nyawo. Osibye otya nyawo. Bulungi sebo. Ujyebaleko. Kale nawe gyebaleko sebo. Kale. Amanya gange yenze Matovu Sharif. Ante gwe omulungi bakuyita ani? Nze nno tebampita Buyisi, nze Maya. Maya nga neesiimye okulaba erinnya ng'olina ddungi bulala. N'eriryo Sibbi. N'eryange ddungi? Maya, kati tuyinza okwemanya okusinga kwa wano? Pozi gwe okumanyazi, naye nze nkumanyi nnyo. Ante gwe nze omumanyi mu ngeri ki? Ky'oba omanyi ensi nfunda, naye nze nkumanyi nnyo. Ensi nfunda bufunda, naye nze nkumanyi mukwano. Wandimpadde nno ku nnamba y'essimu wenva wano ne nkukoonako n'ombuulira wammanyi oti? Tofaayo, tekyetaaga communicatinga naawe, nze ky'obeera omanya nkumanyi, tekyetaagisa nnyo. There's no necessity for you to communicate with me. Akumanyi. Maya. Aha. Maya, ondeseemu effumu. Sharif. Wali mukama wange. Oyo ye mwannyinaze omuto omulungi Maya. Ye mukama wange. Kaakati Yes. njagadde mukwanjulire. Oleme musanga, oyinza omusanga mukubiro n'omukuba amazzi. Kituufu. Tubadde twebuuzizzaako naye nga sitegedde tate ye mwannyoko. Kannyinasi. Maya, linnya ddungi nnyo. Kabebi ka mami. So Maya, ono ye Matovu Sharif. Ndowooza omumanyi bulungi, okay? Ye baba. Kale. Waliwo ekirala? Ate wali mukama wange. Kale ndowooza ne bwenkuta. Neyanziza. Neyanzeege. Nange kangende ku mirimu n'ensonga bwenzigambye betugenda ozikola. Nsaba busayo mukama akunsaasire. Amiina. Akongere byonna kubanga toli musajja mubi era tomberedde mubi n'akamu. Yes. Kale. Aliya, tugire tugende ndowooza. Kale baby. Kakati Maya. Wangi baba. Ndowooza emirimu mulamu wakulaze kugenda ogikwasaganya. Baba byangambye mbiwulidde, mulamu tabeere mukyala muzibu mwangu ajja kuŋŋondeza ebintu mpozi nga n'akyuka bukyusi. Okay. Kale mukwatagane tusobole okunyumirwa obulamu. Kale baba. Kale katweyongereyo. Abankuumire. Amiina. Akuume. Amiina. Kuleeterayo ki? Ice cream. Tosukka waawo. Kale ate naffe katweyongereyo ku mirimu. Akuume. Kale. Dawo ayambuka abadala wenyini wega kusuula ogenda kuba ntunuddemu. Kale manyi ogenda kubula. Kale ndansi omuntu omukulu abula ngambula biki ye baba akatema okateera ddala wano oba endera gwekola naye kyokka maama. Tanatuuka gwe atuula awo. Omanye bamumalira ne bagala bambuka eri waggulu badala eri waggulu naawe nate manyi ogenda kubula. Sisobola kubula naawe kyokka nkyalimu egyo emyaka egibula. Ewaka omaze n'okoowayo. Mwana gwe ewaka wakuulya manyiiwo nawe banange nzija nfuna ekyokukola eno mwinayoko ku mirimu ntandika okukola kubanga mwana gwe ndabye nali mbala bitandise okweyongera ndabiwanvuyemukko naye ate soogoleke Faisal ali kuki kubanga wali omugambye nti ebintu bigenda kwanguwa ogende okitegeere naye ate kati ndaba ebbanga ligenze olina mu extras.
ate mwana gwe kyogereko simanyi wabula omusajja oyo kyaliko kubanga ga amazima buno obudde kati ndowooza naku kyakukola oba ali ensangira eyo ng'atandise okukola kati yagamba ki ebyoli mwana gwe tebikutuka simanyi kyaliko ga mazima olwetumitinga atekawo excuses agamba nsooka mpemu ku budde nkyerowooza kale ebintu ng'ebyo kitegeera so nga ate nali mumye ne ngamba waayi kijja kijje naye kakati ddabo nze era bwemba ngusala musalira gwe wakola ensobi y'amaanyi nnyo okuva ew'omusajja nga tutegedde wa oli gyakutwala mwana gwe Nansi g'amazima gonsinga kubanga singa ate oba nasooka nennindako naye yasinga okuntomeza ye Kawuthara ate atya yansudiya nnyo yandaga nti omusajja buli kimu kiri kwalaali naye oba omuweemu akaseera kuba ayinza okuba naye alina byatereeza eyo mwana gwe nabangezezzaako byonna biganye singa nti omuntu wali ofuna buli kye weetaaga oyo gayina limutegedde naye byaffe balingezezzaako ndaba biganye naye kati obuzibu buvaawa gwe oba olaba nze kyendaba kale Kawuthara mu kusudiya ennyo kwe yansudiya ate oba nange engeri gye naliko oyo omusajja ku jjoogolye nendaba nga ate oba ninga akubye jackpot naye kati okusinziira ku bino byonna bina omusajja bwomitinga nagamba kino nagamba kiri mpulira mbikooye naye nga ye omusajja omusisinkana omusajja talina buzibu tusisinkana tumitinga era nowoba omukubidde esimu nomugaa nti waayi Faisal njala kumitinga bwenti ne bwenti akkiriza talina buzibu kakati omanyi twetaaga twogereko ne Kawuthara kyenaakola kubanga nze ndaba oba twansiganye gundi Faisal yennyini nnyini kubanga ndaba ti ekisinga okubuuku netumusisinkana babiri netumusinkana babiri netwogera naye ntulaba ekiddako kakati omanyi kyoba okola wandimusaya appointment netumusisinkana butamugwako bugwera nga naye bwobimanyi ngenda kugezaako era nawe olunaku oluntegeeze olwo nalwo ndufisse nga lulwo tumanyi tumusisinkana tulabe engeri gye tuli kutulamu mwana gwe kimanyi kyonkoledde naye tugenda kugezaako twogereko naye tulabe ekiddako Maya. Wow. Tasobola okutuulirako. Maya. Yes. Soko gye Maya. Wajji baba. Gutegese diro. Ndabika mpule ekyukakyuka ewaka. Soko kimeragayo. Manyizi nga bebirabo mu buliwo. Ate nyobola bisinga bulungi. Wabale kusiima baba. Njagala n'omukyala akomewo alabe enkyukakyuka. Bonna. Mwemezi. N'esiimye okulabako. Naawe kubasanga. Omaze n'otuuka. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Yali ekiyaayaanya. Sanyusa okulaba baba. Kale mukwasi. Sireete mubula. Bulungi. Obugambo. Kawuthara. Tutuuse mu matwale gange. Kano ke kasiisira kange munnange. Wembuyiwa. Naye weebale kujja. Omanyi obadde eyo. Embeera zaffe nga bw'ozimanyi. Njagadde nkuleete. Olabe ewange. Olabe bye nnina. Olabe bye ndya. Omanye bye ndya. Omanye entambula zange. Tugamba ng'otuukidde ddala ku kitebe. Sobola ewaka. Era ndowooza essaawa yonna
obudde bwenzigiddemu mulamu yatera okunsooka naye leero nze amusoose yagadde ojja emisana omulabeko bulungi olabyewo ndabyewo nzize emisana nemekwerabirako naye webale kukola ennyumba erabika bulungi nsiiri bakusanyusizza buli kyendabako nkyagala oba nkikuwa ekitwala n'okola bwentwala kale baba Kawthara obadde okimanyiiko baba Faizo yalonda omuwala sina muwala oli mukyala agumidde self-contained buli kimu housing gyalina ku ngulu mukwano omalayo ngenda mulaba era ojja mulago mulinde kiri kyasi owaana ate kanyege mazima baba naye Faizo wadde sinnamulaba naye bakubyakalikaddawo nakufunidde omuwala amayefiga ziri ezalagirwa buli kimu kiri kujje ayina figa jakula bulungi bulabe simanyi nakukyankunyonyola nakyendeka kwegamba gwe oli awo buli kirungi okinjagaliza nze tomanyi bwenkwagala mwanyinaze gwe nakukakasa mu bantu abaagaliza kunsooka watakisooka ate njagaliza gwe n'empitawo olwo nno omanyi byali buli muwala omulungi gwalaba ng'amugamba ninayo mwanyinaze eyo naye gwe nga tuvudde mu byaki ono omwana w'omukazi siyinza kulowooza namuzzaako omuntu mulala sikulimba ate simulabe ate alimpi olowooza ani atera okutuuka tuli mu budde bwe kaakati ndowooza genda ebintu byo byewampemye biri omu genda ogyemu ebibyo ebisigadde biteeke buli kimu gye kirina okugenda bannange baba odda wandeetudde saakebedde naye ndeese birala genda olaba bwonooba obisiimye bwonooba tobisiimye nakuleetera byoyagala enkya si nebyo bye baleese baba byebino byondeetedde nabino binkolera obisiimye bisiimye kale neyanza nnyo baba nze bwe ntyo bwasinga kantekeyo bino eno mu fridge ndyoke nzije twongerezaawo okay kale baba Nancy. Omugenyi wono mwali. Wabula totandika. Ate kiki? Tuli kyamaanyi. Nedda ssebo olotandise mbamanyi namubiri mumanyi naye akimanyi kati yakitegedde dda nti nkumanyi kaatandika omuzannya bineno bemuzanyirazanyira waneera Nancy naawe njogeddeko bwogezi tesi kakyala kalungi nedda ssebo olowooza semanyi wemuteewumuza igwe ne Solomoni mbamanyi temwewumuza olulabye ku muwala omupya bw'ati mwebawa kiki ekyabatuukako era bambi simanyi kannamubiru kange oba kafunye omuntu omutuufu namubiru muleke namubiru mujje mu bintu bino namubiru ye mutwalire oba nambe ki kale mutwalire mu kiti kirala ye ali yekka omwana oyo ye namutegeera sisobola namuzza nako tesi bino ndisa maaso bino nga wano era bwenkugambye naye kaakati kambuuzeewo gwe bajjako embuzi juzi n'omuwa kaadi olwo bw'anaakukubira essimu nga nenamubiri omuyina ugenda kukola otya laba noono
oli essimu yajja kubona n'okumitinga twamitinga era 45 kati balina babiri ne Namubiru ye Namubiru ogambye ki lindako yogera byokakasa ye Namubiru gwe bakwata era Namubiru yandi wano Kawuthara ensonga bwezi tobeziri wansosokomawo da wikayo baby. okay. How are you? Okay. How are you? I'm fine. Ndi bulungi. Tulina n'omugenyi mulamu w'owuyo sansikulaba mulamu teeradde mulamu kulekayo muddayo nnyabo tusanyusa okulaba awo basanga kale nnyabo otuukidde nno naffe ebbanga siddene nga tutuuse era naffe kyenkana tubadde nga abaakatuuka osa otugoba ono mulamu bulijjo gwe kugamba gwe bayita Kawuthara badde nga muwulira Kawuthara ono mulamu bamuyita Aliya nsanyusa okusinga nange nsanyusa okulaba mulamu Aliya gwangi mulamu nsanyusa okusisinkana lwakuba ekifaananyi nga wembadde nga nkisiiga kyembadde nsiiga kyendabye naye ate nkubisizzaamu ebyo mu bufunze nga bw'obadde omusuubira bw'omulabye bwe musanze ali full package nagamba nti ebintu biri ku muzuuli omulabe mwana w'abaana muwala wa nazaalawo owulidde banaye mulamu Kawuthara nsanyusa okulabako bulijjo njala n'okulabako nga bebi wange akumbuulirako naye ndi musanyufu nnyo wuuyaze wenna mulabika bulungi badde mmanyi mulamu Maya ate oyo ye ndi musanyufu nnyo kwa twakwataganye dda ate waali nkyali naye paka wanakoowa nono mugenda kukwatagana nnyo bambi nkwagadde tujja kukwatagana okusinga n'oli. You are so beautiful. Are you sure? Yes. Olabika bulungi. Bannange ffe mulamu twakusiima tetunnakulabako ne bannaye mulamu mulamu wono Kawuthara ate olina okumwagala ebiri extra kubanga akwagaliza nnyo era bulijjo ebbanga lyonna abadde nga ŋŋamba naye omwana w'abandi tumwanjula ddi omwana w'abandi tukyalako ddi ewaabwe ne mugamba essaawa kati eno embeera gye tulimu kyetaaga tugende ku mu bakadde era Kawuthara essaala yo bulijjo gy'oyaayaana ndowooza omwana omulabi bulungi Mulabye. egamba gw'otayinza kugamba nti oba omagemage si bwe kiri ndowooza omugenyi omukolako kumutereeza ok kale mutoboka akukoleko ate tumale okweterezaamukola ok